Bannayuganda abasuubulira mu mawanga g'ekyondo kya Buwalabu bavuddeyo ku lutalo olugenda mu maaso mu kitundu ekyo oluvannyuma lwa Amerika ngeri wamu ne Isirayiri okulumba netta abadde omukulembeze wa Irani ow'oku ntiko Ayatollah Ali Khamenei nga bagamba nti bafiiriziddwa ebitagambika olw'embuuka z'ennyonyi ezoolekerayo okuyimirizibwa. Nze kamwa koogera nze omu ku babadde balina engendo abalina okutambula okugenda mu kibuga Dubai okusuubula oba okuguliza abantu ebintu. Naye bwe nkunnyonnyolamu akaseera kempitamu nti abasuubuzi abasinga bannayuganda tutambula ffe abatambula ku ngendo zino ez'okugenda e Dubai n'okudda ez'akaseera akatono tutambulira ku visa ya myezi 2 kati visa yange gwako ngenda kuza omwezi 19. Bw'otunuulira ebbanga lino ennyonyi we ziri nti bazisuspendinze tezitambula sina ngeri gye ngenda compensatingamu ebbanga eryo lye mbadde nnina okutambulamu ne ssente ze nandibadde nkola. Thaddeus Musoke akulira ekibiina ky'abasuubuzi ki Uganda Entrepreneurs and Traders Association Lukwago Sande Luisa ayogerera abasuubuzi ku nnyonyi wano mu ggwanga ne ssentebe waabwe balaze engeri gye bakoseddwamu n'olutalo luno. Obusuubuzi bubeera kagiraasi bamuli wangu bubeera sensitive nnyo ku buli kintu kyonna ekigenda mu maaso. Kivula kakubeere kwekalakaasa kabeere endwadde zinyiga busuubuzi. Ab'ensi endala zonna abakoseddwa mu kaseera kano ak'olutalo era okutwaliza wamu abasuubuzi bonna abasuubula e Dubai bulijjo tuzze tubagamba nti abasuubuzi abasuubula mu mawanga gano be bamufuna mpola abeera ne capital wa miliyoni 4 miliyoni 3 miliyoni 2 nti akakadde bwakaweereza e Dubai kati akalinda kakomewo ate buno bw'aba atunzeemu ng'avudde e Dubai ate n'akaweereza n'abanga tusabona akulu bekikwatako abali mu nsonga z'olutalo zino bannange mutuke ku nzikiriziganya kubanga ensonga y'obusuubuzi yeefa efiira ddala. Essaawa ya leero mulimu abasuubuzi abamu nga basuubulira Dubai nga batutuma ebintu naye essaawa ya leero kizibu nnyo okutuma ekintu oba n'okukireeta. Bano bagamba n'amawanga amalala gye bandisuubudde nga China mazibu naddala eri omusuubuzi agula lejjalejja bw'ogeraageranya ne gye babadde basuubula. Dubai osobola okuba olina miliyoni zo 3-4 n'ogenda n'osuubula n'oyita mu kiro because kumpi wa saawa 5 naye ate bw'obanga ogenze China wa saawa 9+ wala visa yaayo si yamala kujaajamya togenda gijaajamya. Visa yaayo olina ogiteeka muno nti ngenze kumalayo myezi 3 ngenda kukola kino ngenda tika container zange 3-2 then male nkole ki nkomewo. Ebintu ebisinga bye tusuubula nga tubisuubulira ku nnyonyi tubijja Dubai olw'ensonga Dubai bw'otunuulira distance eriwo ne China munnayuganda kimwanguyira nnyo ogenda e Dubai n'asuubula ebintu kubanga engendo zino engendo za ssaawa ntono okutambula ate n'obutale buno buwa akaaganya bannayuganda bamufuna mpola okugula ebintu mulejjalejja. Balabudde nti n'emiwendo gy'ebintu wano singa olutalo luno lunyinyitira gyolekedde okulinnya kyokka Musoke kinaakiwakanyiza ng'agamba embeera tennabeera mbi kutuuka ku ekyo bw'atyo n'asaba abasuubuzi obuteeyambisa mu kisa guno ate kuseererako bannansi. Ebisale bya takisi bikola ki birinnya kakati omuntu kati saa leero kyalina agenda kiseera asobole okufunako profiti asobole okulinda paka until nga embeera ekoze eki embereze mu nteeko. Guno okusaba abasuubuzi bannaffe kana kaseera tukyali mu kaseera ka kisiibo tuleme kwekwasa olutalo luno tuseerereko bannaffe ebintu tukyabirina mu sitoowa tukimanyi biyinza okukosebwamu endeeta yabyo essaawa zino naye tukyasobola okuyita mu kaseera kano nga leero ebbeeyi tekoze eki teyeeyongedde. Tusabe nnyo n'amafuta gano galeme kulinnya. Nga bwe bagamba nti awaba ekibiina ekirungi kibaawo bano bagamba embeera eno yandiviirako amakolero ga wano okukula olw'abasuubuzi abadde basuubula ebweru ate okugula wano wabula ne basoomooza ku mutindo n'okwongera ku muwendo ogw'ebintu ebifulumizibwa wano okusobola okumatiza akatale akaliwo mu kiseera kino. Kampuni ezo okutulaga nti ekyamazima nti omutindo gwezikola gutuuka gwenkanankana n'ogwo n'ebintu byetujja ebweru. Baba tugamba wano waliwo amakolero naye tetwaligenze walala nga te wano waliwo amakolero. Ebintu ebikolebwa wano basuubulenga byawa kubanga tekikola makulu ekintu nga kiri wano ate nkirinyira ennyonyi kubanga ne police direction ya gavumenti eri nti ebintu bwe bitandika okukolebwa wano omusolo ejja gulinnyisa
okukuuma amakolero ga wano. Bwe butuukidde leero nga gavumenti ya Uganda yayimiriza embuuka z'ennyonyi zonna ezigenda mu mawanga ga Buwarabu era yakozedde okulabula eri bannansi baayo abali mu ggwanga lya Iran okusala amagezi gonna agasoboka okuva mu ggwanga eryo. Mary Namirimo ne Kimuli Abdallah ku Racket TV amalindirire.